naye nga boogedde bingi nnyo byempakanya muleka temuli byengenda kuwakanya kubanga ekyamazima ndi ready kyensooka okukola okupulaninga ngenda okukola show mba ngenda okuwandika oluyimba nsooka kulanga netegeka bulungi n'akakasa akalungi so ebyenkoye newobagamba essaawa zimu nti show yeeri walieno bawulira bubi show yaleero era tugendera obugendezi netusabulirawo endongo ngenda kwebazaamu bafanizi bange akensuso bafanizi bange ebitutomera nemulwana nemunsabira essaala bannaye bwe mujja mukama abaddizewo emirundi zima omukisa ogw'enjawulo mukama katonda ne bannaffe abatoolaako obutafaali nga tutaddeko katonda abawo omukisa n'emitima egy'engeribwa egitya gibawonye linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Ninamu olunaku nga njogera ensonga eyo kubanga oluusi emirundi egisinga obulumi bwaffe abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula essanyu lyabwe. For example, waliwo Pastor Bujingo yafiiriddwa omukuumi we olinaddira ka vidiyo eddoboozi n'agenda eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba anyumirwa ekintu ekyennaku banne bannayuganda tulina okumanya ennaku lweriyo n'essanyu lweriyo 27 ssanyu ate emabegako okumanya oba lunaku bwe lukizibwa naku tuddemu tukungubaga nga bwe twalinga nga tunakuwatujirwa ku muntu afunye obuzibu nze kaabe mulabe wange asembayo tebasobola kuŋŋamba nti amenyesa okugulu n'enkuba mu ngalo nga mumanyidde ddala oyo nti tanjagala sisobola kuba mu ngalo so yakoze eddoboozi eryo mukama akwongera omukisa osobola okulaba ku bibala byojja okukungula mu bikolwa byo kanzireyo ku 27 endogera kabe yakalekereke mujje tusabire balabe baffe bannange batusibako akanyaga tubasabire essaala katonda aw'emmere balye bakute babongoote nga by'omusaamu waneeno ku Serena tikiti boogedde tuzambirize waneeno babongoote debutalo live babongoote wano ku Serena nga by'omusanvu kuyingira mutalo 15 teko miliyoni 3 endongo yakalekereke ekaabe kati bwebana kaidire emyaka 5 buli mwaka mutwalo emitwalo 15 ekyo naye nga bwe bagambye ekyokulya sisimanyi manija nsaba kuwabulwamu kubanga tubana abatawezikiriza ez'enjawulo mu show yaffe abasiraamu okukola oda y'ekyokulya bakuba kusimu kina abatali bakuba tubategeeza kale naye nga tesina bigambo bingi byange leero kwogera bannanga basobola babyogedde dda ngenda kulirako ku bibuuzo ebibaayo nekakata kimu nti endongo yakuvuga somaani ngeri enjawulo sirya mapeera mukwano kanti gaendya buyembe akapeera sirya naye nga manyi bafanizi bange banneesiga ngenda kuyimba bulungi asiyimbangako ku kifo kye ekumala emyaka 15 kinsanyusa mu mutima nti nakiwa obudde kimala nekinakuwaza nti nalwawo naye ate neŋŋuma nti katonda wakireetedde wengenda okisabulira akugambye obutayimbangawo ku Serena endoota gyalina alinga agenda okuba Ottu Arena emungereza gennaakafa omutima gwalina
So polisi mungu. Sasa wiki ya kuyakiriza Amerika okuvana nakagenda mpaka kati sebo. Okuvakiriza mwena bakatafa bamawulire. Waliwo ebintu ebimu ekintu ekikamera tebimu. Ekintu ekyo kyali kushoya ne tulegaana bannamawulire bakushoya omulala yonna. No, kino kitwala si kushoya si bbiri n'abamu generally eyaffe tukyogera budde tucommunicate na bannamawulire nti bweba ne kaadi yo tobuzibwa bikulu. Ate ku mulyango gwaffe tuteekako omuntu abanyu bannamawulire bulijjo mpozi ngamba bugambi nti leero ku mulundi ogenda okusooka okujja kushoya naye obanga obadde ojja n'emabega yonna bannamawulire baffe tebabuzibwa bikulu. Basobola okubuuzibwako ku birala akaseke ne kaganamuko naye ebintu ebisigadde simanyi era ng'abeera ku mulyango kuba banekiragiro kimu kya kaadi mujjukira munnamawulire tetubuuza twagala ate kuluno tulina Michael Jackson egakakasa nga tuvudde wano siti ekyo nga twakava mu kibuga kya Kaggwa kyababombote ogamba naye ennyimba zange si bwekyo nnyimba bwezityo zigaana kabina ekakoma empale sizitandikira ekyamazima nali sinza zokutamu nalinazimba nalina okuleeta ate oluyimba olulala olupya ngera n'omwaka ogujja bajja okuleeta olulala n'emyaka ekijja bajja okuleeta eddala zemmanga sizitandika. twagala kumanya what's behind Bawongote. Oluyimba mbiyimbira balabe bange nga nawe bwolina ababo nga n'oli atalina balabe lindamuko katono kubanga twongera kubafuna kakkana. tufune ebibuuzo bibiri tukikale kuba Mayiga ayagala kudduka tufune ekisajja mukulu olw'omuntu muganda tufune babiri tudduke ewa Mayiga Ekikoko n'eno era baatubuuzanga naye lwaki Africana mwebamu era lwaki cricket over mwebamu era lwaki Serena. So tusaavinga abantu ab'enjawulo kubanga David Lutalo muweereza. Njagala okubagamba nti tickets ziri mu bifo bino mu tawuni wakati Jude Color Solutions ku Papa's Sport Matching ne ku Serena wano wennyini. Funa mangu tiketi yo era njagala nyimirizemu wano katono ndabe tiketi ezo ba njala zandiringa omukulu Michael nandiraze kukifaananyi kya tiketi ezo. Omukulu Michael kola enteekateeka zibeere nga zijja wano kubanga kyemanyi wangambye ziri ready. Ekyo tujja kigira emikono n'abudde. Ensonga endala bw'oba oyagala okubuukinga tulina enamba zino bbiri nga bwaleeta tulina enamba 0753 81 10 39 oba noti 753 8 10 n'enamba endala 0704 32 95 39 oba noti 7 noti 4 32 95 bw'oba ng'oli eyo yagadde okugula okubuukinga teko oba tiketi osobola okuba ku namba ezo. Nange ne bw'oba ondabye ng'omuntu just ng'abadde nkuyitako kubanga nze face of the brand nti abamu mumbanyidde mangu kati mumbanyi osobola okugamba nti owa tiketi osobola okugamba weziri oba nekuyambako okutuusa ku muntu anagikuguza. Tujja kwebaza nnyo mwenna abazze n'abali mu tulaba eri n'abakola omulimu ogw'ettendo mwenna bulimu waweerereza. Esebo abantu bagambe ekyendawulo ku tables leero esebo tables ziriko ebyokulya n'ebyokunywa. Omulundi guno nga bwe muwulidde omwami ayogedde ebyokulya n'ebyokunywa bijja kubaako miliyoni za 3 miliyoni zo 3 osangako ekyokulya n'ekyokunywa. Naye kuno tujanjawazza bikatuddiza abantu baffe ate bakinedda mwebale kutuwagira
emyaka 15 gwe mulundi David Lutalo gwagenda okubeera mu Serena. So come experience with him. Agenda kukulaga lwaki abantu abasinga bakkiriza nti ye. Njagala okwebaza ttiimu gye tukola nayo yonna. Waliwo ttiimu mwekubireko mu ngalo, ttiimu David Lutalo official. Njagala okwebaza ttiimu ate ebeera ku muyimbi wange okuva ku omuvuga amukuuma asobola omuterawo ebyokwambala. Mwebale nnyo omukolo omulimu gw'ettendo obutawumula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna, mwebale nnyo. Njagala okwebaza ttiimu nange kennyini ebeera nange Uncle Rogers Kijambo, Kula Mukawoya, Nanga Njolonga, Mugoyi wange mbeera ku kido. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubanjulira obeera okubakakasa nti tugenda tugaziya mirimu gyaffe. Tulina promoter okuva mu Eastern Uganda. Omwami oyo gwe mulaba ali mu studio awo ebiriko bamuyita omukulu Jona Eske. Omwami oyo ddala Eastern Uganda yagenda okuleeta kale no na mwenna abalala mwenna mwebale Duncan ne bapromoters abalala awandike Daniel boss wange jebale basponsors. Thank you. God bless you. Manager Nassa, manager omuyimbi amazongo wao. Ndio chini usi. Ni watayogera na manager tukakasisa. Manager Nassa agala kulaga. Manager Nassa ifana na tiketi hilo nagifunjenda. Tungiro kwebaza baganda ba SPC Green Pillars. Ngabo brand ambassador. Bega wala kaunga mungane. Tuli mu January. Tuba tukuteko. Ngondaba nchikuteko mali masoka kusura ni wembasi masoka. Kitegeza kiri official. Bwendo singa nti kyekino kiba kyekyo. Tige tuzizumi ngezo mutwakaseti wefanana. Okay. Ngomulundi buli bwe nabagamba nti sente zigikola. Bobo oyagala kugenda ku Nassa. Kati ate zandijiguze obeera safe. Bwebe ekolebwa emitwalo 2. Oyagala kugenda gijukula. Nze ndowooza wandiguze 15 n'obeera safe. Kubanga era tejjayitawo wali. Kyetulimu kyonna nga olabye the hairs David Lutalo ne bw'oba oyagala nnyo tekijja kubeera ng'ekitula. Yeno ticket Michael Events kati zigenze Katale officially. Nkiddamu eri abamawulire n'abantu bonna abatulaba. It is official today. Kiri official. Ticket zigenze Katale. Era nkulayira wetuviira wano zigenda kuba mu ebyo ebifo byonna bye twogeddeko. Passport, Jude Color Solutions, ne ku Serena nga weziri. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale tubalinze tuwagira nga tukumusanga. Ukade mtano tebo elikeyo ebyokunywa. Kubona mtano. What is this? Anyways, n'emitwalo 15.